Yes, okyali mulungi nnyo gwe ali ku Spark TV enkya ey'olunaku olwaleero tukyakwebaza okuba nga okyatambula naffe ku program Spark ku makya. Nze Ahmed Wahab era nga mu kitundu kyo we tuyimiridde wano we wali kooti egenda maaso n'okuba nga ewozesa omukulu Okero agambibwa okuba nti yakakana ku baana bana n'abasala n'abafumita ebiso okukakkana nga bafiiriddwa obulamu era ng'olunaku olwaleero kisuubirwa nti kooti egenda kuba nga ewa ensala yaayo eri fayino mu musango guno ogugenze maaso n'okuba nga gumala ebbanga nga lya mwezi mulamba nga gutambula. Olunaku olwaleero tugenda kuba tumanya fate oba ki ekigenda okusalwawo ekyenkomeredde kooti kyegenda okuba nga etuwa ku mukulu oyo Okero agenda kuba nga aweebwa kibonerezo ki byonna ojja kubeera nga obitegeera bulungi nnyo. Kaakati essaawa eno nga bw'olaba ebyokwerinda byo bitandise okuba nga binywezebwa mu kifo kino we tuli. Abakuumaddembe okuva mu bitongole ebyenjawulo ebya security bamaze okubeera nga batuuka era ebimu ku bye tufunyeeko tutegeezeddwako nti mu ndeeri bakyagenda maaso n'okubeera nga bategeka we bagenda okuba nga basalira omusango guno era tetukkiriziddwa kubeera nga tutuukayo olw'ensonga nti bakyagezaako okuba nga bategeka naye nga mu budde butono nnyo okuva kati bajja kubeera nga batuuka babenga omusango guno gugenda mu maaso n'okuba nga guwulirwa omulundi ogusemberayo ddala. Naye omusibe oba omuwozesebwa tannaba kubeera nga atuuka mu kifo kino naye buli lwolaba ab'ebyokwerinda abatali bamu nga bayingira okimanya bumanya nti naye awozesebwa tali wala nnyo. Bano be tulaba essaawa eno ba military police buli wobalaba bambala ekyambalo ekyo ekimyufu waggulu helmet eyo emmyufu nga bakutte n'emiggo gyabwe bumanya nti military police emaze okubeera nga eyingira. Ndabyeko ku aba counter terrorism nabo we bali mu kifo kino, police eya bulijjo weeri mu kifo kino okulaba nti ebyokwerinda binywezebwa nga tugenda okufuna kye tuyita final verdict mu musango guno nga bwe gunaaba guvuddeyo. Byonna ojja genda mu maaso n'okuba nga obitegeera. Waliwo abantu bangi ababadde bagoberera omusango guno nga bwe gutambula era nga omu ku bo ye munnamawulire munnaffe wano ku Spark bamuyita Abulubowa. Tujja kubeera nga tumufuna emaaso awo abe nga atubuulira omusango guno okuva lwe gutandika paka olunaku olwaleero butya we guzze kugenda maaso n'okubeera nga gutambula, biki ebigubaddemu kubanga course ebaddemu ebintu bingi ey'omusango guno. Tulabyeko ku embeera y'enkuba eyatonnya emabega wali n'etwala zitenti. Tulabyeko ku munnamawulire omu okubeera nga afuna obuzibu nti emmotoka eyaba ebyokwerinda ate yagenda maaso n'okubeera nga emutomera. Naye ate ne community tugenda kuba tujengejinga twogereko ko n'abantu abawangaalira mu kifo kino. Jjukira nti wano wennyini era we tuli omusango guno we guwozesebwa oba kooti we baagiteeka we wali essomero eryo agambibwa okuba nti yasala abaana emitwe we yakikolera era nga lino ly'essomero. Bw'olaba ebimuli bino byateekebwawo kulaba nti bijjukira emyoyo gy'abaana abo abana abagambibwa nti baafumitibwa ebiso era ne baba nga bava mu bulamu bw'ensi. Ebimuli ebyo biraba bulungi nnyo. Lino ly'essomero oba ye daycare center abaana abo we baali bagenda maaso n'okuba nga bakuumibwa. Kati okuva olwo enjega eyo lwe yagwawo paka olwaleero ekifo kino yafuuka crime scene era olaba nti tekiri operation. Ndowooza nti osobola okuba nga olaba layini eza poliisi buno obugwa buli bw'obulabako bw'oti okimanya bumanya nti ekifo ekyo kiri concealed, tokkirizibwa kubeera ng'oyingirayo oba okukolerayo ekintu kyonna kyekikulaga nti awo poliisi ekyagenda maaso n'okubeera nga ekolerawo emirimu gyayo egy'okunoonyereza egy'okubeera nga efuna obujulizi obumala mu musango nga bwe gugenda maaso n'okubeera nga gutambula. So embeera bwetyo bweri ekifo kinene ddala abaana bano kye baalinga babeerako naye we twogerera kyonna kizibe. So kati community eno kooti we baasalawo bagiteeke ate n'abaana bano we baalinga bakuumirwa tugenda kuba tujengejinga batubuulire ki kye bayinza kibonerezo ki kye basuubira ekiyinza okuba nga kiweebwa Okero ono. Agambibwa nti yagenda maaso n'okufumita abaana bano ebiso ate bwe batyo ne baba nga bafiirwa obulamu bwabwe. Singa omusango guno gumukka mu vvi oba gumusinga kibonerezo ki bo kye baali agadde okubeera nga kimuweebwa. Ebyo byonna tugenda kuba tuwulira ku birowoozo by'abantu abawangaalira era abakolera emirimu gyabwe mu kitundu kino. Essaawa eno tulina abakulu be tuli nabo era eno boda stage waliwo abantu abasaabaza abantu wano we bakolera
kyekifo abaana abo we baali bakuumirwa era abaana abo we batirimbulirwa era mmanyi nti abantu bano omusango guno bagwinamu interest y'amaanyi nnyo baali agadde okulaba nga justice abaana bano baweebwa justice emyoyo gyabwe ne gitagenda bugenzi. Taata ssebo wasuze otya oli otya ogamba otya? Nnyo ssebo ogamba otya ssebo? Gyebale. Ale ssebo nawe gyebalako ssebo. Okusooka njagala kusooka kukusaasira kubanga abaana bano wali obamanyi bulungi nnyo okukolera mu kifo kino attachment yali nnene nnyo. Tubasaasira abakolera mu kifo kino n'abawangaalirawo naye amannya gaffe. Amannya gange Kintu Samuel. Nze akolera wano ku Gamba Community Stage owaguwa Sage yaliwo ensonga gye yamanya. Mukulu Okero yatta abaana baffe ensonga yakimanya. Naye olunaku lwa leero tulinda kiva mu mulamuzi kyagala omusalira. Twagala amusalira ekibonerezo ekimugwana wa myaka emeka kubafa abamu abatuuze twali twagala bamusalira kyakufa bakube masasi ng'ensonga eraba naye tekisoboka olwokuba mu Uganda tulina kalabba kamasasi naye yetaaga kufa omusajja oyo Okero yakola bubi nnyo abaana bana alinga asala enkoko yetaaga kufa bufi. Ne katuyinza omulamuzi kyanaasaawo kyonna tunagana nakyo. Kale tweyanzege oyo ku batuuze ababeera wano era abaana bano ku kifo kwennyini wagenda mu maaso n'okubeera nga akolera emirimu gye. Ssebo wasuze otya taata? Oli bulungi? Sina buzibu. Bitambula bitya? Kyongaba nga mwalaba n'enjege eno? alaba n'enjiga naye wakitibwa Allah ali wamu n'abagumiikiriza. Ensi yonna erinze naddala bannagaba balina abaana abali mu nnyiike okulaba omulamuzi kikyagenda okusalira omusajja mukulu oyo naye tubadde twetaaga obwenkanya obumujyamu mu kyeyakola kyokka kitulindira. Singa gubeera gumusinze ng'omulamuzi akatyemudde nti Okero omusango yaguza era gumusse mu vvi, kibonerezo ki kye waali agadde okulaba nga kimuweebwa? Naye bano naye kine mu kkooti lwakuba nti ensi ekuzira ensi ebaamu amateeka muntu gwe wakwata red handed naye lwakuba nti bweti ensi egende yakula ensi y'amateeka naye nga tewaliwo simanyi kunoonyereza kukola ki omuntu gwe bakwata red handed naye lwakuba amateeka bega tebegafaanana naye tulindiridde omulamuzi kikyagamba tewali buzibu. Amannya gaffe? Nze Lukomwa Hamisi. Alright. Kale katweyongereyo wano mpolampola nga tunyumyamuko n'abatuuze abawangaalira mu kifo kino ewaagwa enjege eno kubanga wano we tuli wennyini bw'otunula wansi wali olengera layini za poliisi oba obuguwa bwa poliisi obukulaga nti ekifo kino kyonna yafuuka prime scene oba kifo kya buzzi bwa misango. Ab'ebyokwerinda ab'enjawulo bakyagenda maaso n'okubeera nga bayingira era we twogerera ab'ebyokwerinda abalala bamaze okubeera nga batuuka mu kifo kino bano ba counter terrorism era nga nabo bakkiridde wansi eri ewagenda okutuula kooti ate era kooti gyebadde etuula ebbanga lyonna wakyaliwo n'abalala abajja waggulu eno okulaga nti ebyokwerinda bigenda kubeera by'amaanyi nnyo nga omulamuzi agenda okuwa ensala ye. Ab'ebyokwerinda ab'ebitongole ebyenjawulo bonna bagenda maaso n'okubeera nga bayiika mu kifo kino omusango gube nga gusalwa mpolampola. Katusalemu ekkubo tube nga tugenda maaso n'okunyumyamu n'abatuuze still ab'omu kifo kino ku kibonerezo ki kye baali agadde okulaba nga kiweebwa Okero singa omulamuzi asala omusango guno nga gumusinze. Abatuuze abali mu kifo kino buli omu yali agadde okuba nti Okero naaweebwa ekibonerezo ekyenjawulo. Bassebo mwasuze mutya? Oli bulungi makanika? Gyebale bitambula bitya leero? Si bibi. Lwaki mulwisawo pikipiki z'abantu nga muzikanika n'agireeta n'ogimazaayo olunaku lulamba ate nga osiba busibikalaka? Kisinziira. Ekintu ekyagwa wano wakiraba bulungi? Nakiraba naye saaliwo nnyo. Tewaliwo nnyo. Singa omukulu ono omusango gubeera gumusinze ng'omulamuzi agusaze kubanga olunaku olwayo tulaba nti lwe lunaku olusemberayo ddala lwe bagenda okuwa ensala kooti lwewa ensala yaayo. Singa omusango gubeera gumusse mu vvi olowooza agwana kibonerezo ki? Ekibonerezo kyagwana attibwe. Attibwe? Naye kyeyakola naye kyebava mukola. Kyeyakola naye kyebava mukola? Yakabya abantu bangi nnyo. Gwe amannya bakuyitaani? Amannya gange nze Twaha. Kale tweyanzege ye Twaha agamba nti Okero singa omusango gumusinga yalittiddwa butibwa. Mami oli bulungi? Sooka osituke tunyumyemu wano katuna eddakiika ng'emu yokka. Gyebale? Bigenda bitya?
kakati kano ka makeup oba ndasizeeko ddagala osizeeko ddagala kati ye skin routine okay amanyi Marion Nakalema atulaba nti wano mu kifo w'owangaalira we waagwa enjega ey'abaana bana abagenda maaso n'okubeera nga battibwa olwaleero lwe lunaku lwe bagenda okuba nga basala omusango guno singa omukulu ono Okello omusango gubeera gumusinze omulamuzi n'agusala nti gumusinze omusango yaguzza wali agadde kulaba kibonerezo ki ekimujyamu okulaba nti ekitundu kyammwe kino kifuna justice n'abaana bano abattibwa ne bazadde baabwe nabo bafuna obwenkanya nze nga nze era nga maama Okello attibwe yagamba nti yatategeera n'abaana be yata baali tebategeera mwaka mu kitundu ebiri kitundu baali tebategeera nako bakatte tumanyi nti kikoze ki kiwedde kale tweyanza ye omukyala agamba Okello teyalireddwa kintu kirala kyonna yalibadde naye attibwa buttibwa kati nno ekibonerezo ky'okutta oba ekyakalabba mu ggwanga erya Uganda kyavaawo Pulezidenti Museveni ekibonerezo kyakalabba yakijjawo tekikyaliwo naye nga abantu bagamba nti justice okubeera served obulungi Okello naye yalibadde attibwa bakulu Haji salamu aleikum oli bulungi bitambula bitya Haji amanya gaffe amanya nze Walugembe Kaiso tuli buterevu ku Spark TV mbalaba mulinze genda ku kooti eri kuwulira nsala ya musango okay omusango guno olunaku olwali bagenda okubeera nga bagusala era ekibonerezo kirangirirwe kati nga mmwe abatuuze wano manyi n'olunaku olwali kikyagenda maaso n'okubeera nga kibakosa olw'ekyo ekyagwawo ku baana abataabo singa omusango guno gubeera gusaliddwa nti Okello omusango gumusse mu vi gumusinze wali agadde kubeera nga aweebwa kibonerezo kikyolowooza nti ekyo kimujjaamu emitima gyammwe gijja kukka ekibonerezo kye tuwuliranga kye banaamuwa emitima gyaffe gikakkane gitowolokoke Okello attibwe nga bwe yakola abaana abatalina musango naye abeere ngattibwa mu bulumi obw'amaanyi kuba n'abaana yabatta mu bulumi obusingira ddala okubeera obw'amaanyi tweyanza abatuuze beggaba bakambwe naye nga obusungu bwabwe buva kitegeerekeka obulumi bwe buva kitegeerekeka olw'ensonga nti ekyagwawo kyali kikangabwa kyamaanyi nnyo ssebo wasuza otya oli bulungi amanya Butunga Brian naawe wangalira mu kitundu kino okay ndowooza ensonga zonna ezaagwawo wano wazirabira ddala bulungi olunaku olwo lwali lutya olunaku lwali lubi nnyo olunaku olwo kyasinga otuluma okutta abaana abatalina musango kati nga kooti enjeri gyesalamu olunaku olwaleero singa omusango guba gumusinze enjeri gye yattira eno abaana naffe bamutuwemu tumuttire eno bwe bamala omusalira wali nti gumusinze bamubakwase bamutukwase tukyemalire kuba gavumenti tetugyesiga kyekituufu okay amanya Betunga Brian kale tweyanzege Betunga Brian naye agamba nti Okello tewali kintu kirala kyonna kirina mukolebwako wabula okuttibwa okusobola okubeera nga kitowolola emitima egy'abantu abeggaba olw'ekyo ekyatuuka ku baana kuba omwana tabeera wa muzadde yeka muzadde omwana abeera wa community yonna tukyagenda maaso n'okubeera nga tunyumyamuko n'abantu mu kitundu kino abawangaaliramu n'okukoleramu emirimu ate era kyekitundu kyekimu ewatudde kooti eno ate nga kyekitundu kyekimu ewaagwa enjega abaana wano we battibwa Kinya na Mpindi n'abatuuze bano we bali era waliwo wano omwami Seeka salamu aleikum wasuze bulungi nze siina ttabu yonna naye just nti wotuuka mu kifo kino obulumi oddamu n'obuwulira buto olw'ekyo ekyagwawo wano naye olunaku olwali kooti egenda kubeera ng'ewa ensala yaayo ey'enkomeredde ku mukulu oyo Okello omusango guno ndowooza obadde ogugoberera bulungi nnyo era olinze kugenda ku kooti wali era tulinze genda ku kooti amanya Abdushakur Kiyemba singa Okello ono omusango gubeera gumusinze okusinziira ku nsala y'omulamuzi gy'anaabeera awadde kibonerezo ki ekiyinza okumuweebwa mu abatuuze b'omu kitundu kino okusinziira ku ekyo ekyatuukawo ne kikkakkanya emitima gyammwe ne mugamba kale n'abaana baffe gye bali bajja kuwummula mirembe naffe tujja kubeera gavumenti ekkirize emutere Krokotawa bamukuba amasasi afiirewo nga kye yakola abaana baffe naye kyekimugwana then omulala tajja kikuddamu kikola naye batakola ekyo n'omulala ajja kikola
kwegamba n'okumusiba obusibi tekimala tekimala. Omanyi ki omuntu gwe basiba gwe toliiyo nange siriiyo, omanyi ki oba ataayaya nga bamutadde nga bamutamu ekiro n'atambulamu, naye wali we bamuwa amasasi ne wembanze baba balina okunkuba olw'ekyo ekikolwa kye yakola. tweyanzege Abdushakur agamba Okello ayina kuttibwa buttibwa, tewali kintu kirala kyonna kye balina kumukola wabula okuleka okuttibwa. Waliwo maama waliwo maama wano kamubuuzeeko, omanyi omusango nga bwe gyendi ugamba otya? Baaba ngunyumye mu kayero. Hajati salamu alaikum. Hajati salamu alaikum. Kale wasuze otya nnyabo? Oli bulungi? Bitambula bitya? Omanyi kaakati wekituuka ku bamaama obulumi bw'abaana ate bubeera bwanjawulo nnyo, era mmanyi obulumi bw'olina ku mutima bungi oluvannyuma kw'ekyo ekyatuuka ku baana baffe wano. Naye olunaku olwaleero kkooti egenda kubeera nga etuula. Kkooti eno oluvannyuma lw'ensala yaayo ky'enaaba esazeewo kyonna tugeze Okello omusango guno gumusinze. Kibonerezo ki ekiyinza obbakakkanya emitima nti kale ke bamuwadde ekyo emitima gyaffe gijja kuddawo gikakkane ffe ng'abantu b'eggaba? Anti nze mmanyi Mukama ye mulamuzi omukulu. Nsaba mulamulire ekimujjaamu. Mukama amulamulire ekimujjaamu. Kubanga ngaffe tuyinza okuba nga tusobola olamula, naye ffe tumanyi Mukama ye mulamuzi omukulu amulamulire ekimujjaamu. Kye ŋŋamba nti. Kati ku kkooti ogenda gendayo? Nalibadde ngenda naye ŋŋenda kukola, nina obbafumbira kubanga etebagabaayo mmere. Bajja kwagala okulya, kati nina obbafumbira emmere naye ng'era tuli wamu ffenna kubanga era mbambira bakusiima. Amannya gaffe? Bampita Nasuna Silivia. Nasuna Silivia. Alright, ye Nasuna agamba Katonda amuwe ekibonerezo ekimujjaamu okuva tukyeyongerayo wano mpola mpola, tukyagenda maaso n'okuba nga tunyumyamu n'abantu baffe wano eggaba. Mami ka breakfast kayidde dda? Nsuuku gye nkubuuzeeko naawe ombuuzeeko, tuli butereevu ku Spark TV. Wasuze bulungi? Alhamdulillah. Kaakati essowaani y'emmere yammeka eyo nga gy'oli mu kusenaawo? Waliwo eyebbiri 5 n'esatu. Ekyo abantu obawa buwiikwe gamba toyagala nseerumu enjala. Maama Africa. Maama kaawonawo. Buli omu alye. Amannya gaffe mami? Amanya Nayiga Shamim. Kati olunaku olwo tubadde twagala otuyiseemuko ku lunaku olwo lwali lutya? Kiki kyennyini ekyaliwo ky'oyinza okubeera nga walaba? Kuba tulaba nti ekifo kino we tuli kumpi nnyo. Actually musalagana busalaganyi n'ekifo ekyo wagambibwa nti we waafiibwa abaana. Ki ekyaliwo kyennyini ku lunaku olwo? Ekyaliwo abaana omutemu yajja, twamanya ngeri gye yajja, naye twagenda okuwulira nga tuwulira enduulu nga tumanyi oba birthday y'abaana. Nga mmanyi birthday? Twagenda okulaba nga tulengerayo tukyalwanagana n'abaana. Nga tikyalwanagana n'abaana? N'omutemu. Twagenda otuukayo nga tuwulira abaana babasaze. Nze nayinayo owange wuyo kirawo. Yono atudde wano? Kati nenkwata waliwo gwe baali basaze nemukwata nemuteeka ku mugongo nga mmanyi nti owange gwe basaze. Nagenda okuwulira nga n'owange akaaba. Naye nemukwata oli omu gwe basala nemutwala mu ddwaliro, olwo nemuweeka ku mugongo. Kaakati okusinziira ku kyewalaba n'enjega gye wagwamu, engeri omusango gye gusala olunaku olwaleero, olowooza kibonerezo ky'omuntu ono kyagwana okubeera ng'afuna? Mmwe kibakakkanya emitima ng'abazadde, nga bwe omu ku abo abakwata ku baana bano nti afunye obuzibu n'omukwatirako ddala, n'abaana bano gye bali okuba nga bafuna obwenkanya obusemberayo ddala okubeera obulungi? Omutemu naye asaana kyambe. Naye bamuteeke wali bamusaleko? Ateweeko ekyambe naye abeere ng'abo abaana be yasala, kuba nabo tebalina musango. Kuba ne banamusalira emyaka 10 era ajja vaayo. Bamuteekeko ekyambe naye abeere ng'abo abaana. Kwegamba yassa munne ekitala naye bamusse ekitala? Awo tusooke tuleeramule bulungi. Kyekka kyo kibonerezo kyenjagala bamusalire. Amannya gaffe? Amanya Nayiga Shamim. Nayiga Shamim. Omwana ono ye yawona, tetujja mussa mu kamera kubanga mwana muto, naye y'omu ku abo abaali mu kifo ekyo, era ku ba survivors of course, kubanga omutemu yali akyasobolera ddala okutta n'abasinga okubana singa tebamwanguyira, naye nga
ebirowoozo by'abantu okyabiwula tukyali wano eggaba ewagenda okutuula kooti era nga tuli kinnya mpindi n'ekifo ekyo kyennyini ewattirwa abaana abo so tukyagenda mu maaso n'okunyumyamu n'abantu ab'enjawulo ku ki kye balowooza ku musango guno singa gubeera gusaliddwa okero gumusinze bibonerezo ki bye balowooza bye baali badde balina okubeera nga bamuwa byonna bye tugenda mu maaso n'okuba nga tuwulira taata wasuza otya kale waliwo abakulu wano yiyo omukulu yakedde nakukanca sooka ogire wano gwe okeera nakukanca ssebo eno muyina ne kasente akalya ku kyenkya mukeera kukola kituufu kituufu ekyo amanya bakuyita Ashimu yawe musajja ow'embogo obeera kojja wange ntegeddeko ko nti ku lunaku olwo waliwo era walaba ebimu ku ebyo ebyagenda mu maaso omulabi wa Spark TV yali agadde okubeera nga amanya ki kyennyini ekyaliwo ku lunaku olwo omutemu ono ng'agenda maaso n'okukola ekintu ekyo tumejera nga abalagira ku booda naye ng'essomero n'asalaasala abaana baffe omutemu ono ayinza kuba nga aweebwa kibonerezo kisinga omusango gubeera gumusinze kiyinza mu bakkakkanya tetwagala naye afe mwagala naye afe kubanga esi punishment yokumusibira ajja tuuka aveeyo twagala naye agobeera abaana be yasala yekwali gye tunoonya naffeera yeyawe mami wasuza otya bulungi ssebo wasotya nassebo nze siyina tabbu yonna oli butereevu ku Spark TV program bagiyita Spark ku makya amiina amanya gaffe amanya nze Jackie Kengesha Nalongo Nalongo ndaba weteeseteese ogenda ku kooti wansi wali gyendaga yes omutemu ono kibonerezo ki kyemuwulira ekimugwana nti singa bakimuwa mwe abantu b'eggaba ewaagwa ekintu kino abaana abaasalwa abazadde n'abantu abalala bonna neggwanga okutwaliza ewamu buli omu agenda kukkakkana omutima nze kyensaba kyendaba what will make us feel at peace sagala life in prison kubanga I want life imprisonment life in prison kitegeeza nti ajja kubeera mu kkomera but there could be a possibility of parole but life imprisoned means nti tavaayo abeerere ddala mu kkomera such impunity teetaaga kubeera mu bantu honestly abaana tewali mwana yali aweza myaka 2 kati ffe tukole tutya kubanga this guy already yatta muganda we bwe banaamuwa emyaka emitonotono tomanya ate mu kkomera eyo bayigirayo emizezeze emirala asobola okuvaayo and the same thing will happen so I pray he gets life imprisonment, not life in prison. They are different in those anjikugambye. Life in prison, there's a possibility of parole, but life imprisonment. No matter what. Government etuyambe, prisons bamutereke eyo, abeere ekitereke kyabwe, afuke ekyokulabirako. Nga bino ebiziko ebibeera mu zoo. Ebizaakayo. Kizaakayo ekyo. Oba ekizaakayo nakyo kikaddiye. Kati naye abeere eyo. Oba maybe he can become a touristic attraction. Nti omwana yatta abaana nti ajali eruzira you can go and see him after some. Aninze ngamba nti ng'omuntu yenna bw'abuuza nti yatta abaana ajali eruzira osobola okugenda n'omulaba. Nga gyali. He doesn't have to come back into society honestly. Abaana abazadde up to today and I don't think they will ever get back into it because the gruesome act yakozesa okusala abaana then ekyo ekisosi kyayagala nakitunulako buli lwenkiraba nesisiwala. What about the parents of those children? Kakati bambi tusaba Katonda naye omulamuzi justice ffe tufollowinze gundi from day one. God is going to be faithful. Tetusobola kuviiramu awo. We believe mu event kooti singa egamba nti okusinziira ku bujulizi obukuŋŋaanyiziddwawo omusango guno avunaanibwa kizuuliddwa nti si ye yagussa okusinziira ku bujulizi DNA y'abaana yavaawa ate baneze kamalo n'okwebaza Uganda Police ne Museveni abongere ssente abasajja bakoze kitibwa okunoonyereza ate tuyize bingi nnyo DNA y'omundaga butonde that is in Luganda how can my DNA come on to you DNA y'abaana abo yavaawa ekugenda ku sati y'okelo egende ku trouser y'okelo DNA bakisange ku sandigago z'okelo bafusange DNA y'emu ey'okelo on the knife
Yeah, Okero is he an angel? He just got the DNAs and aziteka ku baana bwati. I mean, all those, whatever those things that I've talked about, the ebizibiti ebyo bye baleeta. It is practically out. Yes. So ndowooza kipointinga mu direction emu. One direction. Suspect, first of all, suspect bamusanga ku screen of gundi of crime. Yes. Ate n'ekyokubiri, it was a forethought yakiroozaako nnyo kubanga omwami yali agira what is it called the cyber crime guy. Yes. Oyo wa ICT. Ya checkinga gundi z'Okero laptops. Ebintu bye yasanga mu laptop y'Okero. That the art of war. N'asangamu ISIS beheading abana yabasala busazi. N'asangamu he searched schools around me. Then he searched over 20 schools, daycares and nurseries, and only they are searching a secondary school, and then they are following Okelo from Chanja to here the day before, and then that very day esimu y'Okelo yalabibwa omulongoti ogumusika gwa Gaba Beach ngali that area there ali around. Then Okelo went, it was around 11 past 9. Sentence yawa omukyalo oli was at 11:10. Then abaana battibwa ate Okelo within very few minutes ng'abaana abamazi. And 11:25:07 am nga bamaze omukwata n'akubira police ejje mutaasi. N'akubira 112. Kati olaba nti yakola research ye. He knew what he was doing. Oba balina ebizimu ewaba ebirimu omusaayi nze naawe. Okay, madam, nsaba kumanya ku mbeera nga bw'ebadde okuva ekikolwa kino ekyabaawo, abaana babase mubasanze bagaddewo ekifo, ekitundu kino embeera yeebadde etya mu byokwerinda, ebyokwerinda babadde nga bangi bongeddemukko mu bifo ebyenjawulo okulaba nti banywezaamu oba buli kimu kisigadde nga bwe kyali bifo enjega eno okugwawo? Ebyokwerinda bibadde by'amaanyi nno, by'amaanyi. Era kaakati naffe abatuuze twekengerakengera abantu be tutamanyi. Era nawe tubadde tutandise okukwekengera toba kubanga obadde okutte microphone. Tubeekengera kati. Ate kaakati era we are going to be more vigilant. N'amasomero nago ate n'ebirala bye tuyize. Scene of crime tugyewalenga. DNA yesigalawo ne bajja ne bakukwata. Eno poliisi eyina bulijjo tuwulira nti poliisi enyoonyereza. Poliisi omuntu bamussa te lwaki etwala omulambo emulago. Bannange kyonna kitegedde. It is very, very, very important. Omulinga afudde basooke bagende emulago for postmortem. Kubanga that is affirmation that omuntu yafa. Bamuggyako n'endaga butonde. Kati ffe abaagala ennyo scene of crime wenna n'ojja ne bateekako poliisi ne bagala temujja. Then you want to come? No. Musigale ebbali. Bajja kusangayo DNA ekwatire mu by'otamanyi. Weebale nnyo ojja kuyingira eruzira nga tolina kye wakoze. Kale tweyanzeege ndowooza ensonga ezo muzinnyonnyose bulungi nnyo. Madamu atuwadde account ey'events nga bwe zibadde zitambula wano mu kitundu n'agamba nti okuva ku olwo paka olwaleero ebyokwerinda bisobodde okubeera nga binywezebwa, naye kyensobodde okubeera nga mmanya nti mu bonna abatuuze nga bwe bali betusobodde okwogerako nabo bo balowooza ekintu kimu nti Okero singa omusango gubeera gumusinze, kubanga mu kiseera kino tannasingisibwa musango era akyateeberezebwa, naye singa gubeera gumusinze nti confirmed yakola ekintu ekyo, bo abatuuze baali agadde ekintu kimu Okero naye attibwe. Kye baali agadde okubeera nga bakola attibwe. Naye nga mu kaseera kano nga bw'olaba ab'ebyokwerinda bangi ddala, bonna bakyagenda maaso n'okubeera nga bakkirira wansi eri. Tukulaza situation nga bw'ebadde ku kkooti, ateeberezebwa okubanga akola ensonga eno abadde tannaba kubanga atuuka, ne buli lwolaba ebitongole ebyokwerinda omanya bumanya nti banaatera okubeera nga baleeta omusibe babe nga batandika kkooti etuule, ensonga zibe nga zitambulira ddala bulungi nnyo. Abatuuze mu kitundu kino buli omu ali mu kweteeka kulaba nga akkirira ku kkooti, kulaba butya bwe kigenda maaso n'okuba nga kitambula. Ssebo, ogamba otya, oli otya? Amannya Kiyemba Medi. Oli butereevu ku Spark TV. Oli mutuuze wa wano? Ndi wa wano we. Era ndowooza buli kimu ekyatuukawo kyonna wakirabira ddala? Nakirabira ddala bulungi n'amaaso gange. Mwabasookayo okulaba nga mutaasa abaana bano abalala baleme kufuna buzibu? Nze nali kumpi naye abasookawo baali bannange. Nze nali kumpi bannange aba boda be basookawo
bakuba akasajja nze n'abakatadde ku ttaka naye olw'ensisi okubaana be naawe basaze saayingira naye nga bannanga basooka babbodayo wali wansi be baakakuba ne kagwa ku ttaka. Omusango guno ogenda kusalwa lunaku lwa leero omulamuzi asuubira okuba nga awa ensala ye esemberayo ddala oba eyenkomeredde ku musango guno nga bwe gutambula. Ki kye waali agadde okulaba nga kiva mu nsalawo y'omulamuzi eri ateeberezebwa okuba nti yakola ekikolwa kino ku baana bano abato? Kye naali agadde omulamuzi asalewo, njagala omusajja bamuteeke mu lujjudde batuyite naffe tulabireko bamutte. Kuba ekikolwa kya butemu nnyo n'abatemu abalala balabireko, si mumuleka awo ayine bamusibe yabamutte ng'abaana we yabasala oba bamuteeka mu kisaawe batuyite tulabe oba bamukuba amasasi ng'abantu bonna we bali n'abatemu abalala gye bali balabire ku oyo. Kale ku kooti ogenda gendayo yo? Kooti nyinza obutagendawo nnyinamu olugendo wendaga naye nga nja kubambirabira ku TV. Kale tweyanzeege ye mwami Medji agamba nti omusango agenda gugoberera bulungi nnyo nga bugenda okutambula wonna wanaabeera, naye nga byonna ebinaavaayo weetuli okuba nga tubikutuusaako mu pulogulaamu zaffe nnyingi ez'enjawulo n'amawulire gaffe agafeeyo ne pulogulaamu zaffe endala zonna nga bwe zigenda maaso n'okuba nga zitambula wano ku Spark TV. Ngenda kuzza mu studio ewali Kefas ne Myuka babe nga bakwongera ne pulogulaamu Spark ku makya paka ssaawa zigenda kubeera 3 ez'okumakya, naye nga tuli wano eggaba okwetegekera okuwulira omusango guno era nga lwe luwulira olusemberayo ddala omulamuzi ng'awa ensala ye mu musango gw'abaana abattibwa abana abagambibwa nti bafumitibwa ebiso ateeberezebwa okubeera omukulu gwe bayita Okero, era ng'olwaleero ensala y'omulamuzi esemberayo ddala tugenda kubeera nga tugifuna nga bw'enaavaayo ojja kubeera nga ogitegeera nga bwe nkugambye. Nze Ahmed Wahab ndi wano mu bitundu by'eggaba Spark TV, Spark ku makya, siba bulungi, weeraba.